Gavumenti ya Uganda erangiridde enteekateeka yaayo ey'okukangavvula bbaasi zonna ezizze zikola obubenje obufiiriddemu bannansi. Musisi John Munandagwe Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'entambula n'eby'enguudo mu ggwanga Honorable Fred Byamukama ng'asinziira ku ssengejjero lya mawulire lya Media Center wano mu Kampala ategeezezza olw'obubenje obweyongedde mu ggwanga gavumenti yatandika enteekateeka ey'okukangavvula bannannyini bbaasi n'abagoba baazo ezirabiddwa mu myezi 4 nga zivuddeko obubenje obweyongedde ku nguudo za Uganda. Ono agamba mu bbanga ttono okuva kati bagenda kulangirira bbaasi oba kampuni za bbaasi ezigenda okukangavvulwa n'ebibonerezo ebigenda okuziweebwa. Zino bbaasi ezitwala abantu bangi kasita tukulaba nti okoze akabenje ate wokakoledde wandibadde okabuuka. Tuvunaanyizibwa ffe nga Ministry of Works and Transport okubatereeza. Tulina Department of Transport Regulation and Safety. Juzi twagoba wano bbaasi nyalaba abantu mu tawuni tibaagala kwekalakasa. Kati n'engamba ono mu kifo ky'okwekalakasisa ku nnimiro mu nnimiro okulima oba ku mulimu gwe tugobye bbaasi essa abantu. Honorable Fred Byamukama wayogeredde bino nga Uganda eteeseteese empaka oba emisinde egigendereddwamu okumanyisa bannayuganda ku kabaata kali mu bubenje egimanyiddwa nga Road Safety Marathon egigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwokutaano mu kisaawe kya Old Kampala. Era ono ategeezezza waliwo n'enteekateeka ey'okukangavvula abagoba ba bbaasi naye bano nga tebannakangavvulwa bagenda kusooka kubateerawo enkola ey'ebibiina mwe bagenda okwegattira buli stage ng'erina ekibiina mu beegattira basobole obbakwatira mu babakangavvule. Kawempe Gayaza stage twagala oteekewo Gayaza Association, Gayaza Stage Association. Tumanye takisi eno stage gyesembayo eri Gayaza. Bw'obanga okoze akabenje tukufune naye osanga takisi ekoze akabenje mu mabbali mulimu Kiwenda stage. Bw'otuuka ku stage y'Ekiwanda tetubamanyi, bw'otuuka ku stage y'Egaza tetubamanyi, naye bwe tulaba association eyo tuba tumanyi ono bwavuga akoma Gayaza. Ate bw'okola akabenje tujja kunoonya era mujja kulaba ssaawa yonna branding ze bateeka mu takisi mu mabbali zigenda kukyuka, buli takisi erina okukola mu association. Honorable Fred Byamukama bw'atuuse ku mmotoka ez'olukale n'ababodaboda ategeezezza era Uganda ezzeemu okuteekawo enkola ey'okwekebejja ebidduka eya Motor Vehicle Inspection nti era ebidduka byonna ebinaasangibwa nga tebyekebejjeddwa oba nga tolina stamp yadde ebiwandiiko ebiraga nti ekidduka kyo bakyekebezze bagenda kukijja ku luguudo ate n'ebyo ebinaasangibwa nga bikebeddwa naye nga biri mu mbeera mbi bannyini byo ne babiremeza ku kkubo nabyo byakukwatibwa. Ku lwa 88.8 CBS FM Radio olwasamayinja Munanda gwe Musisi John. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka okukkiriza omuntu atalina pamiti okuvuga emmotoka nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola. Singa oba olina emmotoka yo oba singa oba olina pikipiki yo n'ogiwa omuntu yenna omulala okugivuga, omuntu oyo ng'okimanyi bulungi oba nga tokimanyi nti talina driving permit oba nti omuntu oyo tali mu ssomero liyigiriza bantu kuvuga mmotoka, gwe nannyini kidduka ojja kubozizza omusango era ojja kuvunaanibwa osasule engassi oba kye tuyita fine ya $10,000 ez'obuliwo. Ng'eggwanga lyetegekera okulonda kw'omwaka 2026 abantu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo batandika dde okutimba ebifaananyi akakiiko k'ebyokulonda kye kagamba nti kimenya mateeka. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe yalina ebisingawo. Kwetegekera akalulu k'omwaka ogujja abantu abalowoleza okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo batandise dda okutimba ebipande nga beeranga bawo. Tobert Musinguzi kyagamba nti kimanya mateeka. Titunaba kukkiriza muntu yenna kutimba ekipande ky'okunoonyerako akalulu campaign poster kubanga we have no nominated candidates. Titunaba kuggulawo ekisaawe ky'okunoonya obululu. So abo bonna abatimba ebipande by'okunoonya akalulu ng'akakiiko k'ebyokulonda ffe titubamanyi, titunaba kukkiriza muntu yenna. So titulina muntu yenna wetumanyi
nti ali mu kunoonyako because we have not yet reached there. They have to wait until we open up the campaign period. Babitaddeyo mu bumenyi bw'amateeka. So awo waliwo ebitongole nga poliisi bye bakwasiza amateeka. Poliisi eyina kugoberera ekintu ekyo. Omuntu singa omuntu abaleese ekipande n'akiteeka ku sign post yo n'agiblockinga kubanga oyo aba trespass mulope ku poliisi ateesa ekipande ku nyumba yo takusabye lukusa atrespansinze on your property mulope. Oyo ye Robert Musinguzi nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso era agambye nti abantu balina okugumiikiriza okutuusa obudde obutuufu obw'okusunsulwa butuuse anti baafunye dda abantu abamu ababaloopera nga abantu abamu batimbye mu bifo ebikyamu era abakwasa poliisi ejja kubakolako okusinziira ku ssemateeka kubanga kyemanyi nti buli kifo kirina nanyini kyo ate teri akkirizibwa kugenda ku kifo ky'omuntu nga tamusabye olukusa ababitadde mu kkubo yunula erina weetwala yunula ekuwadde olukusa abali mu bibuga KCCA ekuwadde olukusa zitawuni councils zikuwadde olukusa ababitadde ku private property nanyini property eyo akuwadde olukusa kati nanyini kifo ekyo waddembe kulopa mu poliisi. Robert Musinguzi ategeeza bannamawulire nti abantu abatimba ebipande mu bizinesi z'abantu kintu kikyamu nnyo nti era kiyinza n'okuvaako okubatanza oba okubatwala mu mbuga z'amateeka zongebula nnaku mbale okutuuka nga ennaku z'omwezi 15 omwezi guno okubanga akakiiko k'ebyokulonda kaggalawo okukebeera enkalala. Musinguzi agamba nti tebane bakumatira olw'abantu abamu abadde tebane bagenda okwekebera. Bw'obanga tofudde ebyo okukakasa ekirala abaagala kwesimbawo. Do you belong to that electoral area where you want to contest? Are you in the register of that electoral area where you want to contest? You can be registered voter anywhere in Uganda and you can stand in any area of Uganda so long as you can prove nti woyagala kwesimbawo eyo gye bakuzaala or woyagala kwesimbawo eyo gy'obeera, that is your residence. Naye for you to vote you must be in the register of that electoral area. Kulwacha Basaka Omasembe wano e Wakiso Busiro. Ebyo nga bikyali awo omubaka wa Parliament owakira municipality Ibrahim Ssemujju Nganda mu butongole alangiridde titakyali mu kibiina kya FDC. Lukenge Sharifu omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda asinzidde mu bannakisinde kya People's Front for Freedom mu lukungaana oluyindira ku Katonga Road mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Ono mwategeereza nti takyali munnakibiina kya Forum for Democratic Change era nti munnakibiina kya PFF ajjudde. Era Ssemujju Nganda ategeezezza nti agenda kuwandiikira olukiiko lw'eggwanga olukulu giyite Parliament kw'ossa akakiiko ak'ebyokulonda mu bujjuvu titakyali munnakibiina kya Forum for Democratic Change. Kinajjukirwa nti ekibiina kya Forum for Democratic Change kyafuna obutakkaanya nga twakava mu kalulu ka 2021 ekyaleetera ekibiina ekyo okufuna ebiwayi bibiri eky'Ekatonga n'eky'oluguudo luli olwa Najjanankumbi ku Ntebe Road. Ibrahim Ssemujju Nganda ategeezezza bannakibiina kino nti akaseera katuuse beegatte balwane olutalo sinzigo bafune ekibiina ky'ebyobufuzi ekyetongodde era n'avumirira n'ebikolwa eby'okubuzaawo bannayuganda byagambye nti bitandise ate nga ne mu kalulu akawedde aka 2021 byalimu. Yansubiza kunzita omwaka guno naye abandi ku street bakidnappingako ne bakutwala emboko n'enyoka. So tuli mu kulwana kubeerawo just to exist. Mulina okufungiza luno olutalo lwammwe si lwa Besigye. Oyo Besigye batule tugendako obugenzi kukyajingako tetufuna amaanyi ageerwanako. Sumudeyo nga mmanyi nti katulwana kubeerawo. Bannakisinde kino ekya PFF abaagala kifuulibwe ekibiina ky'ebyobufuzi mu ggwanga lino Uganda we tunaatuukira mu kalulu ka 2026 bakuŋŋaanidde wano ku kitebe kyabwe ekisangibwa Katonga Road mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okumanyisibwa wa abakulu we batuuse ab'ekisinde kino n'akakiiko ak'ebyokulonda okuwandiisa ekibiina ekyo eddudde ku lwa 80